okutambula kulaba okudda ku limba. Nkwaniriza ku Buganda Ekkula wano mu programu Yiga Oluganda, nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah, nga olunaku olwaleero tugenda kulaba names of places oba amannya g'ebifo eby'enjawulo. Tulina church oba giyite ekkanisa, tulina shrine essabiro, tulina mosque omuzikiti, tulina school essomero, tulina shop edduuka, tulina hospital eddwaliro, tulina toilet oba giyite akayu oba giyite kabuyonjo oba akabini, tulina bathroom ekinaabiro oba ekiyigo, tulina fuel station oba giyite essundiro ly'amafuta, tulina prison ekkomera, tulina police station oba poliisi, tulina road oluguudo, tulina office oba giyite woofiisi oba yaafeesi, tulina club ekiggunda oba ekiduula. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe eby'olunaku olwaleero. Sigala nga weekuumidde ku mukutu awangaale omuterere.